Abagamba wano oyo omusajja wamwe nga ayogera nnyo oyo Zonto Zoligo oyo eyayita promoter. Ne mbagamba promoter yasinze okwetera alien skin ebizibu nga mumpakanya. Kata ine skin bayawudde ne bebe. Bayawudde bubi nnyo. Nabagamba nga nawanga alien skin sende z'abantu nga takola. Nintwala sende z'abantu nga azibba natakola. Nga mugamba fulu figa alimba. Kati yene bebe kulu berengera bulengezi n'okwawuza tebakyewuliza. Buli muntu kijja kumutuukako. Buli muntu agamba nti gwe mubi gwe ayogera kijja kutuukako. Ogambe omukazi ayogera nga ekintu kyali kituufu. Gategedde nti alien skin ne bebe cool mbo bayawukanye bubi nnyo. Era okusinziira ku Fulufiga enjogera gy'ayogeramu agamba nti teri abuuza munne mulowooza byavudde ku ki. Ye Fulufiga alumiriza mbukazaalwabulwa ye Norbert Events. Jjukira ono yeeyita generational promoter era tumulabye ebbanga ddene ng'ategeka alien skin. Kaakati mbu yasooka mbu n'amugobako Eddie Kenzo. Era mbu Norbert Event ono agenze mbu nga agoba ku alien skin abantu ab'omugaso. Era mbu abamubeerereddewo era mbu abamuyamba. Abange kiki ekigenda mu maaso era kiki ekiri mu makati g'ekintu kino. Tubadde tukyali awo ne zireeta ate story ya Unstoppable. Mwali mugiwuliddeko era story eno mbu kyensonga ezimu ezavaawo kubanga Eddie Kenzo yawukana naye ne bebe kulu. Mbu bebe kulu yalaba baawukanye n'aleeta Unstoppable. Bibi nowulira si byange leka batuviire ku ntono. Nize mpulire reaction ya bebe kulu kuba mafia abamubbyeko initiative ye. Bebe kulu atuuka afuna obutakkaanya ne Kenzo mu by'abayimbi. Bebe ayagala coordinate g'abayimbi, Kenzo agamaze president w'abayimbi. Kenzo ayagala yaba ne control ku budget y'abayimbi. Nenga ate mu kusooka bebe kulu ye yali controlling abayimbi ngera ne budget eyo yagiina. Kati bebe bwalaba nti kimuvudde mu ngalo kigenze wa Kenzo. Yabaawukanako akola ekikye Unstoppable bikyao mbadde mukiraba watambula n'ekimotoka ng'asanga abavubuka n'afuna interaction nabo ne babuuza ebibuuzo ne babaddamu and idea eyo nungi enungi lwakuba nti aba NRM bo bagitya kuba tebasobola kukkiriza abantu babuuza bibuuzo batya okubeera humiliated abantu basobola bagamba ebintu bye bataagala kuwulira kati babatya. Kati bebe kuli yavayo n'agamba kankole kikankiyingire. Kati ba mafia wenjogerera bino bakibbye ne bakiguza muzeeyi era muzeeyi alonkinze nti bagenda kutambula mu buli region nga waliwo tiimu gyalonze ba coordinator abagenda okubanga basisinkana abavubuka n'abantu abenjawulo nga boogera nabo enyali mu bice bijiremye bice bibaluma bakulembeze kibe mwagala bane be mutaagala bagende nga bakola okunoza bebe kulu kyabadde akola kati bano bakimubbyeko kyokka ekyewunyisa nti ne mu tiimu egenda okucoordinating ekyo bebe kulu taliimu takoze ekitateekeddwamu naye ng'ate olaba initiative ebadde ye ninze ndabe bwagenda okukyogerako. Omanyi abasajja bagenda ne babeera mu NRM eyo ne balowooza nti bannannyini NRM naye ne ideas bazireta bazitwala kubanga Bobby bw'amala okuba nti avudde mbayimbi n'agenda bebe kuli yalwana nnyo okulaba nti tewabaawo bayimbi balala bamwegattako. Ekyo yakitandika naye Kenzo ng'ayita mu federation ne yezza abayimbi kati yatandise ne kino nakyo bakimututteko. NRM eronkinze bagenda kukola bafuutu soja ku buli kyalo bagenda era mu campaign eno mugenda okubeera ne bafuutu soja bana bagenda okubanga bakanoonya bakalonda n'okukakuuma bo bakomyawo tebataddeko kabanje then nebyogenda nga bafuna interaction n'abantu okiraba mu regions ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna. Eyo initiative bebe kulu gyabaddeko ebaddeko ba Sevokef Unstoppable whatever mubadde mubiraba ng'atambula eyo abaana nga bamubuuza ebibuuzo ebikambwe wadde nga bikambwe naye nga afuna omukisa okumanya endowooza z'abantu n'engeri ki gy'osobola obbadressingamu ekyo NRM kibadde kibakuba naye omusajja yakireese mu kifo ky'okumwegattako bamuyise ebbali ne bagenda ne bakiguza muzeeyi n'akironkinga kakati eyo gye bayita NRM ey'abamafuya. Nize mpulire Uncle Bebe bagenda okuba nga aliyakitinga ku kintu kino. Juzi wane eno twalaba bebe
twalaba Catherine Kusasira, twalaba bali abantu bali nga basatu bana nga bali n'omukulembeze omukulu Yoweri Kaguta Museveni, president w'eggwanga Uganda afuga. Era Norbert Event oyo omu ku abo abantu abavayo ne basanyuka ne bagamba nti Bebe Cool ka meetinze omukulu nti ekintu kiteredde. Tetumanyi oba yali meetinze ku nsonga ya Unstoppable eno oba ki, naye kakati agavaayo kego nti ne program ya Unstoppable mbu Bebe Cool bagimugyeko. Abange bagamba ekiri mu NRM kitokota nga si kisaanikire. Bagamba mu NRM we wali enkokola nti bali basibula enkokola bazikuba mu tuufu naawe n'oziwulira, era mbu ekiri eyo si kyangu. Eyo tuvuddeyo. Mwana mulenzi Patrick Idring abasinga omungi gwe tumanyi nga Salvador bambi si birungi. The man from Mbokolo amawulire ge tufuna nti addusiddwa mu ddwaliro e Nakasero mbu bambi obulamu bwe buli mu matiga, era tumusabireko asobole okuba nga assuka bulungi, naye mbu bambi si birungi. Olw'ensonga eyo tujja kusigala nga tweyongera okuba nga tumanya ali mu mbeera ki, tweyongera okuba nga tugaba tussaako. Tubadde tukyali awo ne zireeta mwana mulenzi Palaso. Talina bigambo biwoomu eri komanda Mudogo, era nakuba ab'omukabira left right center. Kati jali alinga gwe basasula ate obusasuzi baali balina mulekene no bemiggo gya ddala gy'abantu, naye kati bamutwale ali mbulamu bulungi, yeeyagala azuukukira mbudde, yeebakira mbudde mbere ya bwerere. Nobadde nkyali ku ebyo nengwa ku vidiyo neya Fulufiga ng'abakakasa nti yo si comedian era tali awo kubanga asimisa bantu manyo. I'm not a comedian, bunjiza wano just tunyolinga osakena. Nyamba abantu bangi nnyo okubaja mbudde bwendowooza okusinga gwe omusirusiru omu. Bible egamba nti omusirusiru n'omusekula mu kintu alireka busirusiru bwe. Abasirusiru baliwo ne ku mulembe gwa Yesu. Ne Sitaani Yesu yamugyamu emizimu yagaana omugoberera. Yakagyamu emizimu nakamugoberera kaagaana. Kati nzaani agenda omalawo abasirusiru no. Ngana Yesu yabalekawo. Yesu yamala ku nsi emyaka 33. Ebyamagero byakola bikolera emyaka 3. Just free. Nakati bikyayogerwako. Neera abasirusiru bamulemerawo. Oluusi akusobera. Waliwo oluusi wayogera ebintu ng'omuntu ategeera, oluusi n'asabuka, oluusi n'asesa kwegamba tumutwalira mu mbeera yonna gy'omusanze. Ate mbadde nkyali awo ne zireeta mwana muwala n'agamba nti takyaddamu kulekera muntu musajja. Era agambye nti munnange wakusanga ku musajja obaawo n'amwagala tajja mukulekera mbu kubanga si ye yeekwanye, kubanga ye mbu baamubbako omusajja so n'owuwo naye tagenda mukulekera. Abantu nga bakoowu. Nze byonna bivuddeko nze banzibako omusajja sikyadda mukulekera mukazi musajja ne babanga nakusanze naye because sinze yaba yeekwanye. Tosobola kuŋŋamba nti dokita yamuproposinga nga alina omukyala gw'abeera naye. Tekisoboka. Si bigambo byange, mwana muwala mumuwulidde. Nonno agambye nti takyayagala kubanga alekera muntu omusajja. Nedda. Eyo nga tuvuddeyo abantu bakyeyongera okubanga bakungubagira omwana mulenzi Yasini. Omwana mulenzi ono yali Abu Dhabi naye nga tuzze twamulabanga ku interviews ez'enjawulo, era yakolako interview ne Hadija Kigozi ng'agamba nti baamuwa obutwa era ng'omuntu eyamuwa obutwa ye kennyini yamusembeza ng'alowooza mukwano gwe munnaye okumalirira, era yagamba nti obutwa buno yamubwera mu kigere ky'ente. Sitole yiino biyungula amaziga era Abannayuganda beeyongedde okuba nga bakukulumira Abannayuganda bannaabwe oluusi ababasanga ku byeyo oba bo gwe basanga. Omuvubuka oyo ayitibwa Yasini ndowooza mwenna mumulabyeko ennaku zino nti yafa, abadde akolera wali mu kibuga Abu Dhabi era ng'alinawo saaluuni ey'akabi munnange ekyamuviiriddeko okufa mukazi. Kyova olaba nsiiba mbagamba nti sitaani yali mukazi iye munnange mbu omukazi yamusenza yajjaawo ng'amwajjisaako olukwano. Munnaye bw'amalanga mugamba nsaba kufumbirangako wano kigere kyange. Yasini kyataagaana mbu abadde muntu mulungi. Munnange omukazi ndowooza ng'afuna obujja alaba ono akola nnyo, ayina bakasitoma, ayina abakozi
munnange kwolwo mbu ekigere yamufumbira kiri special nga kikye yekka ng'akimuwa ng'amugamba ku byonkoledde nze nkusimbye ekigere kiikyo gwe alimanya ky'olimpya mbunno omwana ng'atandika okulwala okuva yali ekigere ekyo ng'agamba yeeseewulira bulungi biki kati obulwadde bwe bwasukka banne bamugamba naye gundi tugendeko mu ddwaliro nga bwe mumanyi nti abaana b'emu nsi zino ezaffe ze tulimu mu nsonga z'abakyala tebasaaga ekiwato bakinyenyesa maanyi wano na wali munenga bannenga bamugamba naye tugendeko gwe mu ddwaliro bakkebere omwana nga bamukebera endwadde zonna nga bamusanga mulamu naye bwe yagira ng'agendako bamukebera ebisingako awo munnange nga bakamutema nga bamugamba nti ssebo wali obutwa ng'ajjukira ku kigere kwe yatandikira okuwulira embeera nti si nnungi ate omukazi ye yakimuwa ate nga agenda okukuba akafaananyi emabega nga ne bizinensi ye ebadde yagwa nga buli kimu kyaseebengerera abakozi bagenda abadde afuna obukozi obutakkaanya n'abakozi nga bannange kankome wano emboozi mpanvu baana mmwe naye abakazi ekitonde ekikazi mubeerawo ono naye ayongerezaako n'agamba nti omuntu omunauganda mubi nnyo nti abannayuganda tuli babi nnyo tulina ensaalwa tetwagaliza omuddugavu oba omunauganda muntu mubi nnyo si mu uganda mu kanene ku byo gye tubeera ani ajjukira omuvubuka ono gwe baali bayita Yasini yajjako ku interview ya Adija Kigozi omuvubuka ono yali agamba nti omukyala yamuwa obuto omuvubuka munnaye yafudde omuvubuka ono yajja n'akola interview n'ategeeza nti yali Abu Dhabi ng'alinayo saaluuni naye ng'alinayo omukyala omukulu eyali abaguze ebigere omukyala ono yajja buzimu saaluuni ye n'amusaba naye okumanya abantu babi omukyala ono bye yakomanga okubawa ekigere ndowooza bwe yafunira ekirowoozo naye nayagala okukola saaluuni ngalabo n'akola omukyala ono n'atandika okusigula abakozi ba Yasini abamu abapaaza abamu abakola ki naye nga Yasini tategeera omanyi teri muntu mubi nga muntu akulira munda ng'ali awo akulya tomanyi munnange lwajja lumu omukyala ono nga Yasini agenda okumugulako ekigere ng'omukyala mugamba nze nina ekigere kye nakufumbidde kikyo kiri special nga muwe ekigere okuva olwo olumbe eyo lwatandikira omuvubuka nga addako eka ejjanjaba bwadda tamanyi byatandikanga muna ebirooto ng'aloota omukyala oyo ogenda okunoonyereza okuzuula bwe yakomawo mu Dubai nga bakamutema mu ddwaliro nti baakuwa obutwa naye tolina bw'owona bwasensera dde omusaayi ogenda kufa omuvubuka oyo yamaze recent bakamuzika ennaku ndowooza nga 4-5 omuvubuka oyo Yasini yamaze n'afa naye nze kyembadde ngamba nga Abannayuganda bw'oba manyi sitoole y'abantu bano ng'omanyi omukyalo oyo tebagenda kutta bantu bayineeyine mututaagingire oba omusaasaanya tiste mukubba ekifaananyi ng'afumba ebigere bye okirete ku internet tumuteeke ku ntandaalo Yasini must get justice Bannayuganda babi mu Uganda neeno omutima omubi naddala mu bano abantu abakuzeekuze alaba omwana muto alina bizinesi mu Abu Dhabi akola ssente awulira afa byebyo nno ripu nnyo ekitalo nnyo ekya Yasini naye nga Yasini ye yafudde byebyo nno era kitalo ddala omuvuka oyo yafudde era n'aleka akaana ke ak'obuwala bambi nga kato naye yagenda ku kyeyo mu 2016 natoba oboze nga ofollowinga story y'omulenzi ono nga bamukozeeko interview obulamu tebwali bwangu okutuuka gye yatuuka n'okutuuka okubanga kati aguddewo bizinesi ate nti nno abaali bamumanyi bagamba nti bwe watuukangayo ng'oli munauganda yababudaabudanga nnyo era n'ababeererawo mpaka ngo naawe osobodde okwezuula but ndowooza omukyalo ono ye yali alina ekigendererwa ekirala kigambibwa waba ojjukira interview ye yagamba nti omukyalo ono yali ayagala naye kugulawo bizinesi y'emu ng'eyiye so ndowooza kwe kunoonya engeri amugyewo deni ye adde mu kintu mwana mulenzi oyo essaawa yakakati zembuyaga ezikonta eyo nga tuvuddeyo tugendeko mawulire ag'enjawulo agatrendinga agagenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda munnamawulire wuuno atenda ttiimu ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambula nayo bibe abavubuka abato ebyantonde Kyagulanyi atambula n'abantu abagenda mu bantu nga kikulu ababeerawo naye ekikulu si bantu batambula nabo ekikulu ekyenjagala wetegereze ate njagala okikompeyaringe ne President Museveni ng'agenda mu nsiko omanyi ebyobufuzi comparison bakiri
president bwe yali agenda mu nsiko bakahinda otafiri geno ba geno left mwine geno ekosikuteesa abasinga baali bamaze okusoka Besigye baali Kenya nga bakola mu malwaliro ag'amaanyi Kenya abadokita naye idea ya president Museveni yabajjayo ne basuulawo ebyabwe byonna emirimu gyabwe era bw'oba osoma ebitabo bye baawandiika anafuna omusanya nsome ekitabo kya president Museveni nenyisoma n'ekitabo kya nesoma n'ekitabo kya Elia Kategaya bagamba nti bwe baali mu nsiko baali tebalowooza oba balibeera ne family Jeno tumine yagamba nti twasabanga esaala bbiri twasabanga nti Mukama yambe tuze mu nsiko Mukama yambe tuwase tuzaala abaana era yagamba nti yafa nga ebintu byonna akoze kuba yasaba bave mu nsiko ne bakola ki era ne basaba nti Mukama tuzaale kuba yazaala n'alaba ne kubazi so njagala comparison zino ebbiri ozitegereza nga tuli mu byatuzi byakukula ebana abantu de mu kinaana basuulawo family ne basuulawo ebyabwe ne bagenda mu nsiko for 5 years nga tebamanyi oba bagenda kuvaamu nga tebamanyi oba balifuna family nga tebamanyi kintu kyonna ekintu kino nazemu nenkiraba ku feebya kyabula n'abavubuka nga bwe bugambye abawera 10 abamutambulirako abavubuka bano siri sure oba bamanyi ne kyebagenda okulya olunaku olwo siri sure oba ne family zaabwe zimanyi gye bali naye basalawo ne bakola ki batambula nekyagulanyi balina cameras balina amasimu abalala bambadde manyi bwe bambadde ebyambalo bye netegereza saafudde naye nafunye idea I accepted that identity abantu bano balina ewaabwe bali myaka mito ng'egyaffe gino bandibadde bakola naye zonna bakola bali ku faith so ekyo kintu kikulu nnyo kunootinga mumuntu era bano ab'ebyobufuzi balina okukyetegereza nti comparison bw'ogidrawinga ku kyaliwo mu kinaana nga president agenda mu nsi kyazzeemu kati tulaba obuvubuka bato abandibadde bakola abandibadde bize nga bali ku train y'omusajja era batambula naye fule onjukiriza akayimba abangoberera kali mu ekereziya tukyabayita badonakamu ndi mbayita mikwano gyange nze ne balonda ne mbaganza baleka abakyala baleke emirimu matonje n'abavubuka abo kye balina okujjukira nti mu Uganda tetukyalina nsiko tetukyalina nsiko ze bagenda kwekwekanga tetwogera ku nsiko naye badde nzowinga ebintu bibiri ebyagala okufaanagana bali bagenda mu nsiko bano kye bakoze bo tebagenze mu nsiko bali ku muntu batambula bava ku byogerako bavubuka bato ndowooza ajja kujja mu masako ojjo kyetegereze bwonabeera mu masako olaba abaana nabalagire abaana bano because bali abaana kati kankuwulire ekirala ekyewunyisa bali abaana tolaba munayinza kubeera minisita temuli munayinza kubeera RDC oba kitegeere era ne bwe banawangula tewali nayina bigendererwa ne bwe banawangula bano babusulwa bano ab'Omaliya babayinza okugenda mu gavumenti naye abaana bano idea gyenjagala gwoteekesera nti basalawo mu mitima gyabwe ne bagamba eno idea tetukozeeki kyenjagala okugjayo olidde eno yali program naye mu programu eno mwabaddemu omukyala ng'agezaako okuba ng'akangakanga abavubuka oba ttiimu eya pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti mpozi ekirala kyenjagala kugamba abavubuka abo tetulina Uganda ndala gye basobola okwekwekamu ekibuuzo kiri nti kiki kyo kye baakoze bye bino ndowooza bye walabye Olivia Lutaya ng'avaayo ng'akaaba ng'agamba nti mutubuulire bwe tubanga okuwagira omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omusango muggyeewo ebyokulonda mugambe nti President Yoweri Kaguta Museveni teri agenda mwesimbako deka abeererewo nga sole candidate nga yekka tebamwesimbako si mu kibiina naye Uganda yonna afuge nga teri kulonda teri kukolaki nti tetukimanye nti kitambula bwe kityo nti naye ate we mugenda ne mukkiriza nti bamwesimbeko ate obudde ne butuuka bamwesimbyeko ne muba nga mubaliisa akakanja nti kiba tekikola makulu era ndowooza byebyo ebimu ku ebyo bye mwalabye ng'alajjana ng'akaaba engeri gye bamusikambulamu tebyali birungi
abamu ne bavayo ne bamuwoninga ne bamugamba nti luli wafuna chance ne bakuta this time around tomanyi bagenda kukola naye nga abo bwe tuli. Oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.